po jako akawuwo. Gavumenti etuyambe mu nsonga eyo. Ekiri ku basuubuzi Emityana kisa kinegula olw'okudduka mu bizinensi zaabwe nga batya kubayisako omutaka w'embuya nga kino nno kiddiridde Meeja General Kasirye Gwanga okumalira ddala ennaku 2 mu kibuga Mityana nga kuba bannalumanya ne Ssaalumanya era nga balagira okugalawo amaduuka okudda waka. Gwanga bakuba kati embeera yabasobedde dda buli muntu adduka n'abeekulya bagaddewo. Kati embeera bage Mityana mu tawuni ate mu katale bayeebumirira kati embeera eyo neba nsufu abantu ebagobye mu tawuni. Nekyokulya abantu bagenda kufenyera gavumenti tebawadde wadde akokulya. Bw'otuuka mu kibuga Mityana tolema kwebuuza bannamityana gye baddukidde ng'abantu abasinga beewala ekirwadde ate ng'abandi ng'abasuubuzi bo batya okuwewenyulwa kibooko era nga Kasirye Gwanga abafuukidde ekyambika mu kibuga kino wakati era ng'enguudo zonna nkalu n'amaduuka maggale. Tetukyatunda katogo kaffe atunakola ki abaana enjala ebaluma kale bajja bakawunga n'omuceere. Okusinziira ku batuuze balaze okweraliikirira nga bagamba nti abatunda ebyokulya bagaddewo era kati embeera ebasuseeko ng'enjala etuuse okubatta. Obubaka bwange bugenda eri gavumenti. Gavumenti yayisa ebiteeso, yayisa ebiragiro ebigamba nti ngaffe aba boda tetukkirizibwa kutikako muntu, tulina kuweeka bitereke. Bizinesi ez'enjawulo okugeza ng'ezitunda ebyokulya ssaawa ya leero baziggadde, omuntu tewali woyinza kujja kyakulya. Masitoowa agatunda bunga, miceere, ebijanjaalo bagaggadde, kati omuntu omugamba okusigala ewaka ekyokulya n'akijjawa. Ate bo abalala bagamba nti Kasirye Gwanga bamukooye mu kitundu kyabwe eky'Emityana kubanga asusse okubakubanga ng'ababbi. Ekyamazima tuvu Kasirye tumukooye Mityana atukubanga babbi bayagala tulyewo kiraba bwe tuvaayo n'amapiki gaffe tuyiye akamere mu katale wali eri batugambye tetuvuga bantu naye n'abatambuza ebigere atukuba ekiwulira naye ajja tugwako naffe tujja musinkana kuba tuli banyiivu nnyo. Wabula newankubadde Kasirye agenda wewenyula abantu ban'emigoba nte abamu bamuwagidde nga bagamba nti okusinziira ku nfa y'abantu mu mawanga amalala Kasirye Gwanga asaanye akugumbula abantu abalina emputu kubanga ekirwadde kikambwe okukamala. Bannange ku mbeera eno eriwo saba abantu beekuume naddala ku kirwadde ekiriwo. Ffe n'Emityana Kasirye Gwanga atukozeemu omulimu naye tumuwagira kubanga atukubiriza kwekuuma. Tugira tubeerayo ewaka okutuusa ekirwadde we kinaakendeera. Wabula ye omwogezi wa disitulikiti y'Emityana Muganga Edward alaze obwennyamivu ku bannamityana abaava e Dubai nga mu kiseera kino balabika balina obulwadde naye nga beekukumye mu maka gaabwe. Naye kati Emityana tulina cases 28 ze tuyita suspected cases, abantu nga tekinnabakakasibwa oba balina naye nga bandiba nga bayinza okuba mu ngeri oba endala bafuna akawuka kano aka coronavirus. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mu lukujjukujju ne bakuba ekimmooni National Quarantine Center ne bagaana okubeerayo oba nga tebagumiikiriza Minisitule y'ebyabulamu kubawa bbaluwa zibakakasa nti ddala baakebereddwa.